omuyimbi Davido munnansi w'eggwanga ery'e Nigeria yalabiseeko wano mu Uganda omulundi gwe ogwokuna, naye emirundi esatu egyasooka ebintu byafundikira nga tebiwoomezza Nakabololo, nga ne lwe baalina bbato ye ne Chameleone mu mwaka gwa 2013 era baafundikira bakifuuye bakizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Byali bitya? Emberebezi yo yava ku ki? Owange bbato ya Chameleone ne Davido yajja etya? Yali yaddi na kiki ekyagiviirako obutatambula bulungi? Ye Davido okuyimba yakutandika ddi era yakutandikira wa? Alina n'ekimusuza ng'agulumbadde nga lumonde mu kikata mu bulamu bwe. Byonna w'otudde tosagaasagana nkunnyonnyola Davido. Oli ku Jamii TV Uganda. Omugagga bifiikira munnansi w'eggwanga ery'e Nigeria ayitibwa Adedeji Adeleke n'omukyali yali omuyivu ennyo amanyiddwa nga Dr. Veronica Imade Adeleke be bazadde b'omuyimbi Davido. Davido yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 21 Novemba w'omwaka gwa 1992. Maama we yamuzaalira mu kibuga Atlanta mu ssaza ery'e Georgia mu ggwanga lya United States of America. Atumibwa amanya David Adedeji Adeleke. Maama we yava mu America n'adda mu ggwanga ery'e Nigeria era Davido okusoma yakutandikira ku British International School mu kibuga Lagos. Katono nnyo emmotoka eno gyenkoleka kapyata ekika kya Fielder New Model. Buli kimu ku yo ogenda kuseereza ligenda mugga nga mpawo kigenda kutaataaganya. Etundibwa miliyoni za 3.2 zokka. Enju eno nayo eriraanye ku kkubo mu bitundu by'endejje wano mu Kampala. Ettaka kwetudde liweza fuuti 5 ku 100. Nnyini yagitunda miliyoni 120 ate nga n'okuteesa weekuli. Yita ku nnamba ye y'essimu wa teeseganya zitojjere. Maama wa Davido Dr. Veronica Adeleke yali musomesa omukugu ku University eyitibwa Babcock University mu ggwanga ly'e Nigeria. Yafa dda mu mwaka gwa 2003 obulwadde obwamulese ewooma. Yafuna obuzibu ku mutima ekiyitibwa cardiac arrest, bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi. Ekyokuba omusomesa omukugu ng'okitadde ku bbali, maama wa Davido yayagalanga nnyo okuyimba oba okusanyusa abantu, era embeera za Davido zonna nga bw'omulaba kati manya bumanya nti ekkerinda lyava ku lubaya. Batya maama wa Davido mu kwagala ennyo okuyimba kyamuviirako n'okuyita nga mutabani we, era Davido nnyina yasooka okumuteekamu okuyimba. Yagenda n'okusiibula obulamu bw'ensi nga Davido kyajjaweza emyaka 11 gyokka egy'obukulu. Yaleka atonzeewo bbandi yayigirizanga Davido ng'agiwadde n'erinnya David's Band. Nga bwe nkutegeezezza nti Dr. Veronica okuva mu bulamu bw'ensi mu mwaka ogw'2003, Davido ono yamuleka ku myaka 11, naye we yaviira ng'ekitone kya Davido kyamaze okukizuula. Yasomanga okuyimba takusuula muguluka ne bwe yava ku ssomero liri British International School ng'awezezza emyaka 16 egy'obukulu. Yatwalibwa mu ggwanga erya America ku Oakwood University okwongera okusoma Business Administration. Ng'ali ku ssomero yagula ebimu ku bikozesebwa ebiyinza okumuyambako mu ntandikwa. Nga bw'asoma yasobolanga n'okuyiiya amaloboozi g'ebivuga eby'enjawulo. Era bwe yava ku Oakwood University mu America ate obwanga yabwolekeza mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London. Eyo nno gye yawawulira amaloboozi ge ng'amaze okukwatagana n'abantu ab'enjawulo. Ekyo kyayongera okulaga kitaawe Adedeji Adeleke nti kati Davido mu kuyimba tebikyali bya lubalaato. Bwe yava e Bungereza n'akomawo mu Nigeria kyawaliriza kitaawe okudduka obukubirire ku Babcock University okubasaba ku ssettendekero oyo okutondawo mangu nnyo essomo eribangula mu kuyimba, era omwana aba aliise naye atikkirwa eddiguli. Mr. Adedeji bwe yabuulira ng'abakulu ba University nabo ng'okutuba kunkumula era ekirowoozo kye baakigula, naye kasita yategeera
nti okusaba kwe kukkirizibwa, ekyaddirira yakka mu nsawo ye ng'abalamu obutitimbe bw'ensimbi ng'abukwanga abaddukanya yunivasite eno basobole okuttukiza enkola eno mu bwangu ddala. Nabo omulimu baagukwata kannabwala era mbagirawo essomo lino lyatondebwawo. Davido ye muyizi yasookera ddala okusoma essomo lino era n'atikkirwa mu mwaka ogwa 2015 ng'afunye digiri mu music. Nawankubadde okutandika okukwata amaloboozi oba okulikodinga yali yakitandika dda mu mwaka ogwa 2009 ng'ali e Bungereza. Omwaka gwa 2011 ensi weetandika okumanya nti ne Davido gy'ali mu nsi y'okuyimba. Oluyimba lwe Damidro lwe lwamumanyisa ensi, lwafulumira mu albamu ye yasookera ddala eyitibwa Omo Baba Olowo gye yafulumya mu mwaka ogwa 2011. Akanyomero tunda ku mukutu Jamii TV Uganda. Leero nkuleetedde ennyumba eno ng'esangibwa mu bitundu by'e Kabowa wano mu Kampala. Eri mu kifo kirungi nnyo ddala, weetudde waweza foots 100 ku 100 nga bw'ogiraba eriko n'emizigo gy'abapangisa egiwerera ddala. Etundibwa miliyoni 450 eza Uganda. Nkugambye nti eri mu kifo kirungi nnyo mu bitundu by'e Kabowa ate ng'ettaka kwetudde liweza foots 100 ku 100. Sigenda bitaganjula nnyo, yita ku nnamba y'essimu eyo buli kimu okyewulirire bulungi. Ebintu nga bwe bitabangako by'amannyo weno ku ntandikwa, Davido oyo ng'amaze okuwulirwa kumpi ettundutundu eddene ery'ensi eno oluvannyuma lw'okufulumya oluyimba luli Damidro. Kyalowoozebwa nti kati asajja kudde mu nsi y'okuyimba. Awo n'envuuvumu ne zitandika n'okuyitiŋŋana nga bamugeza ku mpologoma ya kuno Dr. Jose Chameleone. Olw'okuba Davido yali afunye ne ku nnyimba ezaali zaagaddwa abantu kumpi okwetooloola ensi yonna, kati nga bozza amaaso mu Africa okunoonya omuyimbi ayinza okumuwonyamu, nga mpaawo ngeri yonna gy'oyinza kugabuusa muyimbi Dr. Jose Chameleone. Mangu nnyo ekirowoozo kyajja, bategeka abayimbi bano bombi ku siteegi y'emu beemale eggeyaŋŋano. Era ekivvulu kino kyategekebwa ne kituumibwa The Battle of Titans ekyaliwo mu Desemba w'omwaka gwa 2013 wali ku Kyaddondo Rugby Grounds. Wadde bata eno yategekebwa naye ebintu tebyatambula bulungi nga bwe gwali gusuubirwa. Entabo yava ku bateesiteesi okulemererwa okukkaanya n'ab'ebyokwerinda ku ssaawa mmeka ekivvulu kye zirina okukomekkerezebwako. Olw'okulwawo okutuuka ku nzikiriziganya ery'enjuyi zombiriri, ensonga zaalimu n'ekitongole ki KCCA nanti ng'abategesi bo baagala ekivvulu kikomekkerezebwa essaawa nga 9 ez'ekiro, ate nga bo ab'ebyokwerinda bagamba tekirina kususa essaawa 6 ez'ekiro. Essaawa mulindwa ey'ekivvulu yagenda kutuuka, yasanga era tewali kyasaliddwawo mu butongole. Nawankubadde baamala ne basalawo eggoye mu wabutwali yasalirawo ebubiro. Abategesi nga bongeddemu ku nsimbi, naye ekimu ku kyagaana abantu okuttanira obulungi ekivvulu kino, embekezi yonna yava ku bannamawulire abagasakira ku mutimbagano. Baabasomola eby'amange ekivvulu kibindabinda ne babisaasaanya nga bwe kisaziddwamu nga tebannawulira na kusalawo kwa nkomeredde kuva mu njuyi ziri ebbiri. Kyagenda mu maaso, eby'embi ng'abakiyingidde babalira ku ngalo. Mpozzi okulambululira mu kaakatone ennyo ku linnya liri Titans, omwabbulu erinnya ly'ekivvulu kino. Mu myaka gy'eddeeyo mu kyasa eky'e19 waliwo olutalo olwatumibwa The War of Titans. Okulwanagana kuno kwali kwa njuyi bbiri, The Titans ne ba Olympians nga bagezaako okulwanira obuyinza obwo obwa Katonda. Olutalo olwo lwagenda okukomekkerezebwa nga luwanguddwa ba The Olympians. Ndijja nkutaganjulire bulungi nnyo ebyafaayo ku lutalo olwo, naye leero nazze na Davido. Davido n'enfunda nnyingi ng'ajja mu Uganda. Bwe yava wano mu mwaka gwa 2013 bato yabwe ne Chameleone nga tetambudde bulungi. Yakomawo mu mwaka ogwa 2014 mu mwezi ogwa Desemba ku kivvulu ekyatuumibwa Davido's Concert ku Freedom City. Abadde yasemba kujja mu mwaka gwa 2019 yalina ekivvulu ekyayindira ku Pearl of Africa Hotel wano mu Kampala ekyali kituumiddwa 30 billion concert.
kati kwe kudda ejju ly'abalamu ennaku z'omwezi nga 29 Maachi 2024 mu kisaawe Kololo. Bannayuganda gye yabalekedde nga bamunyenyiza mutwe ng'embuzi etenda enkuba gye buvuddeko emabegaawo mu mwaka gwa 2023 ewuwe yagwamu ekikanga bwe kitagambika bwe baasanga nga mutabani we asirikidde mu kidiba ekiwugirwamu awaka oba giyitwa swimming pool. Wammanga yafuuse eddembu yagezikaza engoye. Davido Katugira tumuwunzikidde wano ate we nnaatandika n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Gwe weekuumire ku mukutu gya MTV Uganda weeyongera okumanya. Wabula era nkujjukiza amaka gano ge nakugambyeko agasangibwa mu bitundu by'e Kabowa wano mu Kampala agaliko n'enju ez'abapangisa agatudde ku ttaka eriwezaako foots 100 ku 100 gatundibwa obukadde 450 zokka ate nga n'enteeseganya kweziri. Manya ebisingawo ng'oyita ku nnamba y'essimu eyo noti 7541 893 8 Jamii TV Uganda. Mweraba.